olunaku nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yazaalibwa n'olunaku nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yatumwa nga nabbi, ku nnaku ezebbiri luliwo olusinga enkizo. Oludekawo n'okirowoozamu. Olunaku lwe yazaalibwa n'olunaku lwe yatumwa, kwezi ebbiri luliwo olusinga enkizo. Lwe yazaalibwa, okuzaalibwa kwe enkizo gy'ayina ku bitonde bisigadde we yatandikira. Anti Allah agambye nti nze ndi muntu nga mmwe, yuha ilayya, ekyenjawulo kyennina nti nakkako obubaka, ekyenjawulo Allah akitubuulidde. Nzira ku kibuuzo kyange, olunaku nabbi lwe yazaalibwa n'olunaku Allah lwe yamutumanga nabbi luliwo olusinga enkizo, zonna za nkizo. Lwe yamutumanga ani? Lwaki teri alujaguza? Lwaki teri alujaguza? Nze ngenda babuuza bibuuzo byereere. Mukitegedde kino kyo? Olw'ensonga nti lwe lumufuula ekyo kyali ku myaka 4. Okitegedde kino kyo? Allah subhanahu wa ta'ala n'amussaako obubaka obwasooka. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Soma erinnya lya Allah we yatonda. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Era bwe yaddayo wa mukyala we Khadija, mukyala we Khadija n'amugamba biki ebituusewo, n'amunyumiza byonna ebyabadde mu mpuku. N'amugamba genda ewa taata wange omuto, okitegeera, ayitibwa Waraqatu ibn Nawfal. Bwe yatuuka ewa Waraka n'amugamba nti hatha naamuusi, oyo bamuyita naamuusi, ye yajja eri bannabbi nga Musa naani ne Isa. Mukitegeera ekintu ekyo? Kitegeeza olwo olunaku Allah lwassa ekigambo iqra bismi rabbika alladhi khalaq lwe lwakyusa ensi eno. Mukitegeera? Lwe lumufuula omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekibuuzo ekyokubiri, bwe yazaalibwa n'abeerawo akaseera oba nga yakazaalibwa ng'akyali bebi. Waliwo yagamba ng'atunulira bebi w'omwana omuto ng'akyali ewa Halimatu Saadiya nga bwamutulira agamba sallallahu alaihi wasallam. Yabaga sallallahu alaihi wasallam kyaliwo ekyo. Ekigambo sallallahu alaihi wasallam kitandika ddi? Nga maze kukkako ki? Kitegeeza ekitonde kya Allah ekyasinze enkizo mu nsi yonna, ekitonde kya Allah ekyasinze ekitiibwa ku nsi kuno ne mu ggulu. Kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yasinga ekitiibwa mu bitonde bya Allah byonna. Mukitegeera ekintu ekyo? Allah bwe yali yakazaalibwa, Allah alina ebyenjawulo bye yamukola ki? Bye yamuwa. Era yali wa nkizo, wabula enkizo esinga ne moment yali esinga mu bulamu bwe lwe lunaku lwe yakola ki? Lwe yatumwa. Temunkwata obitegezaako kwandaplayinga lunaku lwe yazaalibwa. Nawe lwali lunaku lukulu ng'agenda kukyusa ensi n'ensi, ajja abantu mu kizikiza abazze mu kitangaala. Wabula ate olunaku lwe yatumwa lwali lwa nkizo nnyo. Nga mulaba nti ebirungi bikola ki? Bisiŋŋana, n'enkizo zisiŋŋana. Olunaku lwe yatumwa lwali lwa nkizo nnyo okusinga ennaku zonna ezisigadde mu bulamu bwe. Ekirala kino tukitegeere, abamanyi baffe bonna beegatta awatali muntu yenna eyayawukana n'omu nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa ku lunaku olwa Mande. Ku lunaku lwaki? Mu hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa lwaki osiiba olunaku olwa Mande, n'agamba olw'ensonga lwe lunaku lwe nazaala.